Amawulire agava e Kawempe North ate si malungi oluvannyuma lw'omukulu kanso Nalukoola okuweebwa omukisa okuba nga yakutte flag bearer w'ekibiina kya National Unity Platform ate waliwo akabinja k'abatuju akaagala okumumiza omukka omusu ng'era bano bapangiddwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kubanga atidde kanso Nalukoola kikyagenda okuleeta kubanga musajja mugezi nnyo musajja wa bitabo weewaawo nga abantu abamu bakyalina embuusabuusa nti abantu bano abaasoma ab'amasuuti ab'ebitabo bagenze maaso n'okuba nga baba disappointinga mu ngeri emu oba endala nga baagala bafuuti soja bavudde wansi benyigire mu nteekateeka z'okulaba nga beesimbawo ez'okulaba nga bakulembera bulungi abantu baffe. Twongera bajjukiza baganda baffe nti kanso Nalukoola aweereddwa omukisa era ne pulezidenti n'amuteekako omukono so ffe tulina okukkiriza nti bijja kuvaamu birungi byerera. Twongera okusaba ne twongera obategeeza baganda baffe mikwano gyaffe mwenna abatambula naffe mwenna abali wamu naffe nti akaseera ke tugendamu kaseera kakwenona kaseera kakwebereramu kaseera kakufaayo kaseera kakwegattako okulaba nga tereza eggwanga era tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa oba ddi oba nkya oba luli oba ddi naye nga kwe kukkiriza kwe tulina era tusuubira nti one time Uganda ejja kufuna obwenkanya era tujja tambula nga tunotambula kanso Nalukoola tukyali wamu naawe era toggwa mu maanyi. Okiwa Kyagulanyi si muganda wa Nalukoola. Bobi Wine si mukwano gwa Nalukoola. Okiwa Kyagulanyi era Nalukoola nga member wa NUP eyazze n'asaba kaadi ne bateekawo akakiiko kagende kanoonyereze. Mubabadde muleese eno mubaddemu abaana bafutu soja ab'amaanyi nga Magala Umaru nga musajja baamusiba musajja abadde mu struggle. Basawo ne bannyabo njagala bagamba ebigambo bino. Bobi Wine Katonda yamuwa omutima omugagga. Kyagulanyi Katonda yamuwa omutima ogwagaliza ensi. Abamu mwabadde mutuddeeyo nga mulooza kaadi bagenda gigabira omuntu tugezeega Katongole nali mukwano nnyo gwa Sseggirinya. Katongole baganda bange ekibiina kiine ekibifuga. Ekibiina kiina amateeka agakifuga, kiina ideology. Namwandu wa Sseggirinya olunaku lweggulo bamutuusiza mu meeting eyo akadinda. Yino meeting kambalaga akadinda essimu yange eri eruwa. Janga mpe essimu eri. Akadinda bamutuusiza mu meeting. Ne bamutuusa mu meeting Mathias Mpuuga n'agendako by the way yagenzeeko ne Walukwago. Nga kadinda waliwo n'omulala nyina bawa information mutye nga balinze okozesa NUP ensobi na NUP kibiina ky'amagezi era bakandidenti abamu ngenda kubakuba yuno akadinda omulaba abantu yabadde ali wa Lord Mayor Erias Lukwago. Ono akadinda yuyo omulaba namwandu wa Sseggirinya yabadde eyo mu meeting ewe Erias Lukwago nga batudde bali mumumatiza nga bamugamba waliwo candidate gwe twagala odde emabega yuyo akadinda. Kati wuliriza Mpuuga olunaku lweggulo yayise meeting. Meeting eno yatudde Kawempe
meeting Kawempe 1 meeting eno ne bayita ba candidates bengenda okubagamba mukimanyi bulungi Anita Amongi Mathias Mpuuga babadde balina interest mu bulamu bwa Sseggirinya kuva mu kumulwaza kufa kwe kuwamba mulambo buli kimu era Mathias Mpuuga konvoyi ye ne bamabikke yalabikiddwako e Kawempe babadde balina ebiteeso bibiri bino babadde balowooza nti ekibiina kya National Unity Platform tekigenda kuwa Nalukoola kaadi era ne bagamba tulindeko okulangirira kyemuva mwawulidde musajja mukulu gwe bayita Mukaaku omusajja ekikonwa omusajja ali awo nga buli kimu tasobola kukikola ne bagamba tukoze tutya Nalukoola ne bamukubira essimu n'abagamba nedda nze ndi wa NUP musooke mundeke kaakati abakulu wano ne bagamba tukoze tutya wano ngenda kubyogera abamu mugenda kunyiiga naye nze kintu ekiva ku nsonga z'Abannayuganda ekiva ku nsonga mukamange Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogera mba ngenda kikuba Mpuuga ne basiikana bakandidenti basatu omu bamuyita Mutazindwa Sweet Cake oyo Mutazindwa Sweet Cake bagenda olaba nga ali awo bwatyo ne bagamba tukoze tutya era njagala message ene egende wa mukwano gwange Muhammad Luswa Luwemba jangu ku video eno Luswa okimanyi bulungi ndi mukwano gwo Muhammad Luswa tubadde tutambula ffenna Muhammad Luswa nga ne ku kitebe akatebe ntera okukakuterekera ojja otuule wano olwa muganda wange Muhammad Sseggirinya Muhammad Luswa njagala owulirize ebigambo bino mbigamba nga Julius Katongole mbigamba nga Mumira Nsanafu Luswa tebakulimba Muhammad Luswa tebakuwaga wano mu Uganda abantu bategeera Robert Kyagulanyi Ssentamu Luswa nkugamba ebigambo bino bangi batandise okuwa amalala ne ku kitebe tozze bakugamba bakusudiye osobola be bakutomezza n'ogenda ku mulambo ate nga bikontana n'obusiraamu Muhammad Luswa Luwemba tosobola kusinga kibiina kya Nuupu bw'oba akkiriza nojja mu leesi Bobi Wine alagira atya Mpuuga takutomeza Luswa Mpuuga takutomeza Luswa nkwagala nnyo okyali muvubuka muto future ogiina obaka parliament ojja bufuna nendaba bakutomesa bagamba amaanyi muganda wange Kyagulanyi omumanyi omanyi Bobi Wine bwazitowa omanyi Nuupu bwezitowa Luswa abo Bampuuga bikonwa Bampuuga mpale z'aba 7 transformer y'amasajja Kyagulanyi okimanyi nti kaadi agigabye naye nga abamwetolodde abamu tebawagira Nalukoola nga bamugamba ssebo kaadi giwe magala n'abamu nga mikwano gye bamugamba kaadi giwe magala naye omusajja oyo Kyagulanyi awangaale n'agamba nedda kye twasanze ku gulawundi kye kino mu debate kino that is NUP. That is the reason why I support NUP. Muhammad Luswa Luwemba tewali ya makinga Sseggirinya atali asinga Bobi Wine tewali yayagala Sseggirinya asinga Kyagulanyi Sseggirinya yayagala okgenda mu parliament ebine byane bimu makati teyasoma teyakola biki Kyagulanyi nayimirira ku magulu ga abiri n'agamba Mr. Update yambuka waggulu Kyagulanyi president teyeganye ko Sseggirinya mbulamu bwe mu bulwadde bwe Kyagulanyi n'abeerawo nebwe kibanga Kyagulanyi Ssentamu agambe tulina candidate omu Luswa
abasajja tebakusuula. Muhammad Luswa bagenda kuwabula butivi bujje mbulangirira. Muganda ng'ogenda kisanga ku ground. Eggaali gyenzija nayo nzibu. Eggaali gyenzija nayo twagala 90%. Nja kwebaza Comrade Magala. Webale abo bentu twetaaga. Abantu temutunuulira bufo. Nja abubaka bwa Parliament. Bubanga kituufu Ssegirinya ali omwagala. Tewamuweereza kumusikira. Ssegirinya bw'oba ali omwagala yali akusasula. Gamba ekibiina bwe kiba kisazeewo bwe kiti. Luswa nja kutambula nawe ova ku mugendo. Ne bageza bakusiruwaza n'olumba Nuupu. Luswa n'olumba Nuupu ebisigadde tonnenya. Luswa nkiddamu nze mutabani wa bamuyitaani maama wange kozi. Getuda Namwebe. Ow'Ebisanje Masaka. Muhammad Luswa okimanyi ndi mukwano gwo. Obagezi nkitegedde abasajja bayinza okujja ku mulamwa. Ogenda kutegeera Katongole yaani. Kasita mumanyira Kyagulanyi. Bobi Wine muganda wa Nalukoola. Bobi Wine abadde alina omukwano ne Nalukoola. Gwe wenna Fuutu Soja. Mukama waffe bw'aba agambye ensonga mbere. Bw'abanga Magala agambye tugende. Gwani agaana. Gwani agamba niyo. Oyagala kujeemera komanda. Oyagala kujeemera komanda. Naffe tubadde ne betuwagira. Naye komanda bw'aba agambye president songa mbere. Oye Kyagulanyi Robert Sentamu. Atugambye njagala buwanguzi. Mbalaba bampuuga. Mbalaba akabondo kaabwe. Mugese mu baakalulu k'ekawempe. Tugenda kujjayo ag'omu buto. Tubaliize ekiro ky'olwaleero. Ntegeeseddwako. Waliwo abatudde awo. Bali mu kuperereza bakandidenti. Jangu osobola. NUP mukimanyi. Nalukoola bamugamba oyina funa kaadi. Nze Katongole ky'ova olaba nkola nnyo kaadi. Tosobola kuwangula bannamunikina. Nuupu. Buuza General Nusifa Nakato. Kawempe wali bagamba bw'oba toyina kaadi toyina gy'olaga. Muhammad Luswa oyaga kugira ku ttooki. Mpuuga ayimirire wali bagambe mwali ebitaano. Tosikira bisiraani Luswa. Musajja atuwa akasiramuka. Ubawadde bakugobye ne mu busiraamu n'ogaakankomewo. Luswa tuula wansi omukululo gwa Ssegirinya guli mu Nuupu. Ssegirinya talwanirirangako Dealers Association. Ssegirinya tajjangako independent. Yali wa NUP. Era mu Parliament yali wa Nuupu. Mu ddwaliro yagamba akasenge ka Nuupu. N'agamba omukungubazi omukulu ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Muhammad Luswa mukwano gwange. Wankubiddeko ku masimu nga sikwata. Omanyi lwaki nabadde sikwata? Omanyi nze Katongole eyandaga bannayuganda ye Kyagulanyi Robert Sentamu ne National Unity Platform. Bobi Wine bwakeera ku makya n'agamba songa mbere gwe nzikiririzaamu. Ayina ensonga lwaki atuwadde Nalukoola. Ayina ensonga. Kyagulanyi temulooza musiru n'obukulembeze bwe. Olooza lwaki yataddewo process eno nebeera mu kamera. Mwogere debate enserabe. Mugende ku ground. Abamu babadde mwanase okusoma dde ebigambo. Bagenda kuono. Abagambye abantu basazeewo. Ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Munnayuganda weebase Katonda. Ebyo mubyebalize Bobi Wine. NRM yatudde eri. Ne batula eri mu Kafunda. Mu Bicepere. Ku Serena. Bwe batudde mu Serena ne bagamba ab'eryale Munambi Farida muwala Moses Kigongo ne bamuwa kaadi. Naye Kyagulanyi Robert Sentamu Mitembo taata wangaala n'agamba no. Bobi Wine abadde wali n'abitunuulira n'agamba ono gwe tulina okuwa kaadi. Naye ssente ziri mu kuyita mu kalulu k'ekawempe. Mpuuga ayinamu. Amongi agenzeeyo. Basali musale bonna bali eri. Naye mugenda kuwulira Nuupu. Nolinike nja message ero gye ngendo salamu.
ojuwe bannayuganda njagala kwebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine taata ensi ekusiimye pisa ku stage esa boda ne bagamba tetwajjusa kuba banupu tetwajjusa kwagira Kyagulanyi Bobi Wine Ssegirinya musiimu President Kyagulanyi Ssegirinya musiimu Ssegirinya fa abantu baloosa agamba kye mwakoze kyekyo era kubanga abafamira abamu bamulyamu olukwe abafamira abamu tebamulinda na kuvunda n'omutwe okutuka ne bavaayo ne bagende Wampuuga abosima candidate akadinda ne baddeeri ne batandika okwetemera ssente ne mukama wange President Kyagulanyi kino kyokoze kiraga obukulembeze bwa kisajja kikulu mukama akuwangaaze eri enkya birthday yo ekirabo kyolaze bannayuganda musajja gwe wangaala naye Mpuuga kolimira Mpuuga oli kikolimo Mpuuga nobbo wali agala okubba omulambo ne mukalulu ose olwa Museveni bumwagala kubba kalulu mwatumadde mugize kati tulinde bamme Nalukoola tumutwale ne Nalukoola olosaki yajja mu Nuupu ye takimanyi nti obubiina bwammwe gye buli tuzimbye ekibiina omusajja Kyagulanyi atulaze obukulembeze NUP etinta butintisi buli candidate ajja kaadi ensi yonna TV ziri wali TV CNN Al Jazeera Sikotomu simanya biki bonna bukedde babiraze live kaadi ya Nuupu gwa Nuupu wesuneko temumanyi kye mulimu ensi yonna erinze kaadi abantu abagaye bwebakuwa kaadi tujja kuwa ensi yonna n'ebibiina ebirala bibadde tebinnayogera kaadi gwoza ebibiina ebirala tebadde tebina bakandidate muganda wange Muhammad Ruswa tomanyi Nuupu kati bw'otagala osofuka Lord Kansala kati Magala essaawa zino Lord Kansala kaadi yagifunye dda Magala is a senior is a real freedom fighter Magala I support you comrade era saagala avuganyise bamuvuganyaawo automatically site hall NUP kibiina kye tweyagaliddemu ekitulaga ensi yalitambudde etya bangi mwavaayo okuliisa abantu ssente ne mwogera ebyekisiru ne mukiraba ekikoleddwa Luyimbazi Nalukoola agenda gattako ku pati munnamateeka Luyimbazi Nalukoola musajja ground abaddeyo ge mazima Luyimbazi Nalukoola tumupushinge is our own right now gwokutula ku social media wakanye ekya president who are you kitegeeza tewategeera nnono ya kibiina ky'olimu tewayagala presidenti fero mu Bukatoliki tugamba Roma kulupa Sister Rose Moiko Roma kulupa ekiva Roma ne oba tokyagala ogira bugizi oti songa mbere tokola live mwato yali wa DP block tuli balabira ku bikolwa byabwe osinga Kyagulanyi amagezi mugatula ku bupeji nze ndi munyivu nnyo aba mwatandise okuwandika ebintu ebitategerekeka tosinga kibiina maanyi tosinga president maanyi omanyi Kyagulanyi embeera gy'ayiseemu ku kaadi eno omanyi abantu bye badde bamukubira amasimu wagundi president Dwanji wa Moses kino nga gwe boogerako musajja atwa faintingidde nawali Moses Nsereko amasimu wansereko president agamba nkoze ntya Nsereko namusanze ku makya nangamba ssebo kaadi yange nga n'essuubi alina that is people power that is NUP Umaru Magala tasigadde nga bwali nkubuulira alinnyerevo Umaru Magala my brother mission gye tuliko ya kujjako dictator Museveni mission gye tuliko ya protest vote nise katongole newe basifuse mupi nenga Museveni agenzi nga Kyagulanyi atudde mu ntebe ye Magala data stand tugambe no Museveni tulina mu fightinga because you a commander ense kutegedde emanyi kyoli we have trust in you muganda wange Magala totya we are going to overcome
I promise you one day we shall win. Era nja kwebaza bano abalala bali mu kuseetuka abatunuulidde obufo mujjukire ekigendererwa kyaffe kyakujjako nakyemalira. Kyagulanyi ekyamuleeta si bubaka bwa paalamenti. Obubaka bwa paalamenti tubufunye, obwakansala tubufunye, bameeya tubafunye. Kye twetaaga ye ntebe. Omuntu wa diaspora gye yeetaaga. Munnayuganda ali mu Ndeeba gye yeetaaga. Munnayuganda